Weewaawo njagala kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala basajja bange bali ku stage y'amaya maya okukumiranya ku kiddo kya poliisi mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola ogw'ettendo mwebalire ddala obutava ku programu ey'omunaala. Njagala kubeebaza basajja bange bali maya bujaasi n'ebitundu eby'enjawulo ebikola kyengera meya waffe Sir Mathias Walukaga wewale nnyo mwebalire ddala byonna by'otuusaako engalo ensonga ozitegedde tunaatandikiraawo naye mbadde mbategeeza bwe nabadde mpummula nti Hongo Kongo abasinga babuzaabuzibwa era beebuuza nti Hongo Kongo ggwanga oba kibuga. Hongo Kongo kibuga naye ekigwa mu ttuluba erya Special Administrative Region. Hongo Kongo abasinga bakiyita kibuga kya China, tobeera mu kyamu wabula kibuga kya China ekirina Special Administrative Region ekirina obwetwaze obwakyo nga kyo. Ntegeerekese n'olwekyo beesalirawo balina n'obukulembeze obwabwe balina ne parliament na buli kimu. Ogende Hongo Kongo tekikwetaagisa visa, visa free ku Uganda. Hongo Kongo erimu abantu obukadde 7,400 ate nga munnange ekitakwewuunyisa erimu amawanga ag'enjawulo si basosoze nnyo. Bwe tuva e Hongo Kongo tunuulira Jamaica. Jamaica ogenda n'obeerako eyo tebakusaba visa wadde eggwanga lya kizinga liri ku Caribbean Sea eri kilomita ziringa 145 okuva wakati wa Jamaica ne Cuba. Eri kilomita 191 okuva ku Jamaica okutuuka ku kizinga ekya Hispaniola. Kino ekizinga kye kirimu amawanga okuli Haiti ne Dominican Republic. Kati awo ndowooza olaba Jamaica weeri yeesudde ge mazima naye erimu abantu obukadde 2,800. N'eggwanga erya Kenya bw'ogamba nti yagala genda Kenya tewali ajja kusaba visa, visa free bw'oba ng'olina passport ya Uganda. Eggwanga lino mulimanyi likwata 28 okubeeramu abantu abangi mu nsi yonna ate ng'okubaamu n'abantu abangi ku lukalu lwa Africa likwata 7. Ekibuga kya Kenya ekikulu Nairobi, ekibuga ekisinga obukadde era ekikwata ekyokubiri bakiyita Mombasa. Nga Kenya erimu abantu obukadde 47,600 era abantu bajumbidde nnyo okuva e Uganda ne bagenda e Mombasa okudigidako n'okuwummuza ku birowoozo. Bw'okozesa Uganda Airlines okuva e Uganda paka Mombasa mubeera ku $3 nga 350 ke kakadde nga 1,300 return ticket. Ennyonyi ekutwala n'ekuzza n'okuzza kamu kitundu wakati wa kamu ekitundu n'akamu 3 awo ekutwala n'ekuzza n'olwekyo ndowooza olaba. Bwe tuvaawo tugendako mu South Africa. Eggwanga lino tulibuusa nnyo amaaso naye nga gye riri Lesotho abamu libayita Lesotho okusinziira buli omu bw'aba akyogedde. Liri mu nsozi eza Maroti, lirimu abantu obukadde 2 era ekibuga kyayo ekikulu ate nga kyekisinga obunene bakiyita Maseru ly'eggwanga erya Lesotho liri mu South Africa oba mu bukiikaddyo oba Semazinga Africa. Bwe tuvaawo era tukyali mu South Africa tugende ku ggwanga erya Malawi lye mwayitanga Nyasaland oba era limanyiddwa nga Nyasaland liri mu South Africa. Lisalagana amawanga okuli Zambia, lisalagana ne Tanzania, lisalagana ne Mozambique. Ndowooza ge mawanga awo kubanga Mozambique eno erigatta nnyo. Mozambique erigatta mu buvanjuba njirengera, erigatta mu bukiikaddyo, erigatta ne mu bukiikaddyo obw'obugwanjuba. Kati awo etwala eribika ogutundu gunene. Ekibuga kya Malawi ekikulu ate nga kye kibuga ekisinga obunene bakiyita Lilongwe naye nga balina n'ebibuga ebirala okuli Blantyre. Balina ekibuga ekya Muzuzu kikwata 3 obunene mu ggwanga eryo. Balina ekibuga ekya Zomba ekyo kikwata 4 obunene naye nga teweerabira nti Zomba kye kyali ekibuga kya Malawi oba Nyasaland ekikadde ye yali capital city yaabwe nga tebannakyusa okubanga ekibuga bakiteeka Lilongwe. Ndowooza abazze basoma ebyafaayo bya South Africa ekyo mukimanyi bulungi. Bwe tuva ogende Malaysia visa free. Malaysia eri mu South East Asia. Nkuwulidde nti ye Malaysia visa free. Malaysia erimu abantu obukadde 33. Tuve ku Malaysia. Mauritius wadde nga kizinga eri mu Indian Ocean naye eri visa free. Mauritius erimu abantu akakadde kamu mu 46 nayo eri visa free.
bwe tuva ku Mauritius tugende ku ggwanga ate nga kazinga aka Micronesia, eno sub-region eri mu Oceania, likolebwa obuzinga buli mu 2000. Micronesia likolebwa obuzinga buli mu 2000 mu Pacific Ocean. Naye bw'oba ng'olina passport ya Uganda ng'ofunye bw'ogendayo kuba okulambula, tewali ajja kugamba nti ate woowaayi, nedda. Bwe tuvaawo waliwo eggwanga naye ng'era buzinga oba kazinga erya Montserrat, eryo simanyi oba mwali muliwuliddeko. Eryo nalyo ku Uganda munengo olina passport yo tewali ajja kukonkona. Liri mu Caribbean awo, liri kilomita obuwanvu bwalyo muno length yalyo kilomita 16. Kilomita 16 si kwe kuvanga e Kampala paka Nsangi, ate wano mu bugazi liri kilomita 11. Kilomita 11 si kwe kuvanga e Kampala n'ekyengera. Obwo bwe bunene bwalyo. Bwe bunene bwalyo, era bw'ogendayo tolowooza nti ogenda kwetaaya nnyo. Ekibuga kyayo ekinene bakiyita Breads, naye nga lirimu abantu lirimu abantu 4,400 baliyita Montserrat. Osobola odinoonyerezaako oba osobola okuddamu n'owuliriza puroguramu eno nonyonyoka. Ne bwe tukomawo wano mu Mozambique wano mu South East Africa, esalaga ne Indian Ocean, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Eswatini ne South Africa yennyini. Ne Mozambique eri visa free. Eyo nayo eri visa free. Erimu abantu obukadde buli 34. Ekibuga kya Mozambique ekikulu bakiyita Maputo. Naye Mozambique balina Mozambique Channel ye baawula n'amawanga okuli Comoros, eggwanga erya Mayotte ne Madagascar. Bw'oyita ku channel eya Mozambique Channel kitegeeza oba osala busazi ogenda mu mawanga ago genkutegeezezza. Tugende ku ggwanga erya Niue. Lino ggwanga ate nga kizinga mu South Pacific Ocean. Mulimu abantu 1,689. Ekibuga ekikulu bakiyita Arofi. Abantu 1,689 naye nga beetwala era litwalibwa ng'eggwanga. Bw'oba ng'oli Munnayuganda era ng'olina visa ya Uganda ng'oyagala okugendako mu ggwanga erya Philippines, yambala. Lino ggwanga naye nga liri mu Pacific Ocean, lirimu oluzinga era lirina ebizinga 760 mwana mu kimu. Philippines erina ebizinga 760 mwana mu kimu. Esalagana n'amawanga, esalagana ne China Sea, esalagana ne Philippines Sea, esalagana ne Celebes Sea, esalagana ne Taiwan, esalagana ne Japan, esalagana ne Palau, esalagana ne Indonesia, esalagana ne Malaysia, esalagana ne Vietnam, esalagana ne China. China eri mu northwest ya wet. Lwaki nkuwa n'amawanga bwe gasalagana nti kikugula obwongo eri side kyawo. Eggwanga lino erya Philippines likwata kifo kya 12 okubaamu abantu abangi. Ekibuga kya Philippines bakiyita Manila, era waliwo firimu gye twalabanga ennyo ewa Bukenya Bukomansimbi nga bagiyita Killer from Manila. Eyo yampoomera nnyo. Kibuga kya Philippines ekikulu, naye ng'ekibuga ekisinga okubaamu abantu abangi bayita Quezon City. Philippines erimu abantu obukadde 19. Amawanga amalala mangi naye nagaye nti njagalanga kuwe gonna agali visa free. Eggwanga erya Rwanda ekibuga kigali visa free. Bwokera ku makya ng'ofuluma Uganda ogenda Rwanda tewali ajja kukuba ku nsoloboto okujjako ng'olina emisango gyo. Obadde okimanyi nti Singapore eri visa free. Singapore ng'eggwanga ate ng'era n'ekibuga bakiyita Singapore liri mu South East Asia, lirimu abantu obukadde 5,600. Liri visa free. Osobola okera ku makya bw'ofuna ennyonyi y'okutwalayo buterevu, tewali ajja kugamba nti woowaayi. Bwe tuva ku Singapore naye munaali yeetaaga kale ne South Sudan yennyini eri visa free. South Sudan eri awo esalagana ne Ethiopia, esalagana ne Sudan, Central African Republic eri awo, Democratic Republic of Congo eri awo, of course ne Uganda mukimanyi bwe tusalagana n'eggwanga erya Kenya. South Sudan erimu abantu obukadde 11 n'abagwamu, era ekibuga ekikulu ate nga kyekisinga obunene bakiyita Juba. Bwe tuva ku South Sudan tugende ku St. Kitts and Nevis.
ekibuga kino ekya St Kitts and Nevis kikolebwa ebizinga bibiri. Eggwanga likolebwa ebizinga bibiri. Ggwanga naye ng'ate bizinga. Ekirifuula ery'enjawulo era ebizinga bibiri kuliko St Kitts n'ekizinga ekya Nevis. Bwe baabigatta ne balituma St Kitts and Nevis. Bino byombi biri mu West Indies ku bizinga ebya Leeward Islands. Eggwanga nga lyo oba ettwale nga lyo likolebwa square kilometers 261. Eggwanga erya St Kitts and Nevis mwali muliwuliddeko abazze bagoberera ebyafaayo lirimu abantu 5,000 lyeryo. Tuyina n'eggwanga erya St Vincent and Grenadines era nalyo ggwanga naye ng'ate kizinga mu buvanjuba obwa Caribbean. St Vincent and Grenadines lirimu abantu 11,872. Eryo nalyo ggwanga ku lwalyo. Tugende ne Tanzania nayo eri visa free country ku ggwanga erya Uganda n'abantu abava mu ggwanga erya Uganda. Tanzania nga yo ogiraba bwokera ku macyango oyagala genda Zanzibar, oyagala genda Tanzania oba kibuga Dodoma oba Dar es Salaam olinya bulinya. Tanzania esalagana ne Kenya, esalagana ne Indian Ocean, esalagana ne Mozambique, esalagana ne Malawi, esalagana ne Zambia, esalagana ne Rwanda, esalagana ne Burundi ne Democratic Republic of Congo. DR Congo eri wano mu bugwanjuba bwayo. Kati eyo ye Tanzania nga liyo eggwanga lirimu abantu obukadde 62. Era bwe mbaseerabidde mu East Africa ly'eggwanga ndoozi eritusinga abantu abangi bwe mbaseerabidde Tanzania. Mu mawanga amalala agali visa free ly'eggwanga erya Gambia. Gambia eri mu West Africa, okawanga kati ndyako ekasa akasinga obutono okusemazinga Africa. Gambia ly'eggwanga erisinga obutono okusemazinga Africa. Lisalagana ne Senegal kw'oteeka ne Atlantic Ocean. Gambia erimu abantu obukadde 2,46. Ekibuga kya Gambia ekikulu bakiyita Banjul. Lirina ebibuga okuli Serekunda osobola okuyitirayoko n'ekibuga ekya Brikama. Bino ebibuga bye biddirira Banjul obunene. Naye bw'obanga ova Uganda ng'ogenda Gambia visa free tewali akusaba visa. Bwe tuva ku Gambia mwali muwuliddeko eggwanga lye bayita Vanuatu. Ggwanga naye nga kazinga akali mu Melanesia awo mu South Pacific Ocean. Vanuatu erimu abantu 34,000 nayo eri visa free. Eggwanga erya Zambia, Zambia esalagana ne DR Congo, esalagana ne Tanzania, esalagana njirabakawo Malawi kweri, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia ne Angola bwe gasalagana ne Zambia ge gagyetoolodde. Zambia erimu abantu obukadde 20. Ekibuga kya Zambia ekikulu bakiyita Lusaka. Bw'ova Uganda ng'ogenda Zambia ng'olina passport ya Uganda, Zambia visa free. Era nga bwe kiri ne ku ggwanga erya Zimbabwe mu South Africa. Zimbabwe eri wakati wa Zambezi River ne Limpopo River awo mu South Africa. Esalagana mangu okuli Botswana. Eggwanga erya Zambia nalyo liri awo. Mozambique naye bwe gasalagana. Naye bw'oba ng'oyagala genda ku Zimbabwe ku nsonga yonna ng'olina passport ya Uganda ng'ekyali valid emyezi 6 maaso olinnya bulinnya n'ogenda. Ekibuga ekikulu ekya Zambia mukimanyi Harare, naye ng'ekibuga ekikwata ekyokubiri mu ggwanga erya Zambia bakiyita Bulawayo. Zambia ngayo Zimbabwe ngayo erimu abantu obukadde 15. Zimbabwe si Zambia, bweriraanye bweriraanye, naye ne Zambia nayo eri visa free. Ne wano wenyini Eswatini, ne Eswatini yenyini gye twayitanga Swaziland era mu South Africa naye eri visa free. Osobola okugendako Eswatini tewali ajja kusaba visa. Eswatini oba gye twayitanga Swaziland erimu abantu akadde 1,200 nayo eri visa free. Kakati akadde kankutte naye waliwo amawanga nga tegali visa free naye nga gali visa on arrival. Ogenda ne passport yo ne bakonderamu wali visa ng'otuuseewo. Mawanga kyago kyenkana nago gabanga agakukkiriza okuyingira. Tomala kusaba visa ogifunira wali ku kisaawo oba ku nsalo. Bangladesh visa on arrival. Bolivia ogifunira wali. Cambodia ogifunira wali.
Cabo Verde ogifunira wali, Comoros ogifunira wali, Ethiopia Viza ogifunira wali, Guinea Bissau ogifunira wali, eggwanga erya Iran Viza ogifunira wali, Kiribati Viza ogifunira wali, Laos Viza ogifunira wali, eggwanga erya Macau Visa on arrival, Madagascar, Maldives, Mauritania, Namibia, Nepal, Nicaragua, Palau, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, St. Lucia, Timor-Leste, Togo ne Tuvalu nga bwengamenyi ago gonna gali ku Visa on arrival. Olinya bulinya n'ogenda wali ne passport ye ya Uganda kasitebanga Republic of Uganda bakubira mu bukubizi n'oyingira. Muganda wange akadde kakatugende mu mawulire ageesigika. Akram Bwanika namugera ngenda kusobwa nnyo ne bannaffe bwe tuzze tukola programu ey'omunaala. Abalabi ba programu ey'omunaala ngenda kubasubwa nnyo naye nzikiriza nti ewakula ennume tewakula emugana nga agenda otuulamu ajja tukolera omulimu omulungi. Kampaagaliza ebirungi bire Mukama abakuume abawe ebirungi, kambaagaliza ebirungi ebyerere nange munjagaliza ebirungi ebyerere. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, tiimu omunaala mu Uganda ne wabweru wa Uganda ye programu yaffe. Mubeere bulungi, mweraba.